Mugamba mutya mmwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo naye kira likinga video kati olunaku olwaleero nkuleetedde ku nsonga yaffe y'okumanya eddagala. Olunaku olwaleero nzize n'eddagala eriyitibwa Kaamukasa oba Mukasa. Kwetedde eddagala eryo ly'olaba eriyitibwa Mukasa oba Kaamukasa. Mukasa wa mirundi ebiri naye olwaleero tutunuulire Mukasa ono owa wansi akakulira wansi nga bw'okalaba. Mukasa nga bw'olaba aba n'akamuli ka yero nga bw'omulaba bw'atyo bw'afaanana. Ku nsonga yaffe y'okumanya eddagala njagala tutunuulire eddagala lino eriyitibwa Mukasa oba akayitibwa Kaamukasa. Okitegera bulungi nnyo, njagala tutunuulire eddagala lino. Eddagala lino likola ki? Liyamba ki? Kati olunaku olwaleero njagala tutunuulire eddagala eriyitibwa Kaamukasa oba Mukasa. Kakati Kaamukasa nga bw'okalaba kalungi nnyo, kajjanjaba ebintu ebiwerako. Okusookera ddala ddagala lya mikisa nalyo. Eddagala lya mikisa ddungi nnyo. Kati Kaamukasa ako singa obeera okafunye ng'oyagala kakozesa okwejjanjaba, okusookera ddala kalungi nnyo mu kujjanjaba bwe bayita obuyute. Ofunako otukoola otwo tw'olaba otwo otukoola n'oluteeka mu kagogo oba mu kigogo bulungi nnyo n'okasonseka wansi mu muliro, osobola okugattamu ke bayita kafumitabagenge. Ke bayita kafumitabagenge oba kafumitabagenda. Ofuna obukoola n'obugatta wamu n'obwo obwa Mukasa n'obuteeka mu kigogo n'oteeka mu muliro. Bwe bujja obulungi n'otandika okubunyiga okubuteeka wali owali ekiwundu ekyo oba owali akayute ako. Bulungi nnyo mu kujjanjaba obuyute obwo babuyita Mukasa. Ekintu ekirala, eddagala eryo ddungi nnyo liteeka mu byogero. Kalungi nnyo kateeka mu kyogero olw'ensonga kalungi nnyo. Ekintu ekirala, gwe wenna ng'obadde ogenda kweyoteza wansi, okitegera bulungi nnyo ndowooza gw'omukyala, ng'obadde ogenda kweyoteza wansi mu ddagala eryo ly'ogenda okufumba osobola okweyoteza ne Kaamukasa ako nkusaba okateekemu. Kalungi nnyo gw'agenda okweyoteza, kalungi nnyo 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 okateekamu mu ddagala eryo ly'ogenda okufumba ly'ogenda okweyoteza wansi, nako kateekemu kajja kuba kakuyamba mu bulwadde obusinga. Ekintu ekirala, gwe nakawere nga waakamala okuzaala, eddagala eryo ly'ogenda okufumba okwenyiganyiga wansi oba okweyoteza wansi nga waakazaala oba okunaabakokko wansi, eddagala eryo ly'obeera ogenda okufumba n'eddagala eryo lye bayita Kaamukasa oba Mukasa nalyo nkusabye liteekemu ddungi nnyo ng'omukyala abeera yaakazaala. Okugeza gw'abeera yaakazaala osobola okufuna ssere n'ofunako Kaamukasa wamu n'ofuna n'akaddo ke bayita mukoweewumbeko oba ke bayita kafansonyi n'okafuna bulo n'obifumbira wamu. Womala obifumbira wamu n'otandika amazzi ago n'oganaaba wansi. Bwe katyo bwe kafaanana bakayita Mukasa. Bakayita Kaamukasa. Ebiseera ebisinga kabeera nnyo mu nnimiro. Kabeera nnyo mu nnimiro ezo ennimiro ezitameramu nnyo muddo muwanvu. Kuba ebiseera ebisinga tekaagala nnyo kayisa, tekaagala midde egyo gikayisa, kaagala nnyo kabe nga kalabika otumuli. Kabeera nnyo mu nnimiro ezo ze balima naye nga tezimeramu nnyo muddo mungi, ojja kuba okafuna. Kabeera nnyo mu nnimiro ezo, ennimiro nga bw'ozitegedde. Bwe katyo bwe kafaanana. Ku nsonga yaffe y'okumanya eddagala tutunuulidde eddagala eriyitibwa Mukasa oba Kaamukasa. Keeko bwe katyo bwe kafaanana. Abasinga mukamanyidde nnyo nga emmere y'akamyu, kuba obumyu bwagala nnyo omuddo obwo. Tujja kujjukira nti obumyu bulya emmere, bulya emiddo mingi, bulya amalagala, bulya ssere, bulya ebintu eby'enjawulo, naye akadde ako twakamanyiira nnyo nti emmere y'obumyu. Okitegera bulungi nnyo. N'olwekyo olunaku olwaleero tutunuulidde ku nsonga yaffe y'okumanya eddagala, tutunuulidde eddagala liyitibwa Mukasa oba Kaamukasa. Ketegeeze bulungi nnyo, kijja kuba kikuyamba okukamanya bwe kityo bwe kiri. Mbaagala nnyo mmwe mwenna bali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekira likinga video. Mbaagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.